muwenda Mutebi ngenda kukonkonera ennaku 7 paka wona awogoka. Abaana b'e Buddo bajjira mu kisulo, report eriwa. Abaana abani abayokya eri essomero lya Kabaka. Bajja ki mwayokya baaki. Simba wakati awo. Report ekwatagana ku bantu abayokya amasiro eriwa. Kyaddaaki omulenzi abadde yegumbulidde ogw'okuvoola Ssaabasajja Kabaka wa Buganda akwatiddwa ab'ebyokwerinda. Kaakati noono agenda kukijjamu enjawulo gy'osinzidde nkubuuzaako awebale nnyo webali eddala okuva n'okubira enteekateeka zaffe ez'omuzinzi era ez'omuggundu munayegamba okola kyamaanyi nnyo nnyini ddala. Genda ku mitimbagano gyaffe www.kampalamediatv.com subscribinga sharinga commentinga tuyongera okubanga tukukolera okweffetta okw'omuzinzi era okw'omuggundu yonna gy'osinzidde. Bwe tujjidde ku mpewo gwampuliriza naawe angoberera nga kyongedde okubanga kikakasibwa akalenzirenzi akatalinaamu nsonyi bassebo ne bannyabo akabadde keegumbulidde okudda ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nnyinimu baffe Ronald Muwenda Mutebi ne kamuyisaamu olugaayu nga we kwogera ebigambo ebivoola, ebigambo eby'obuwemu, ebigambo ebitaliimu nsa bassebo ne bannyabo agaliwo galaga nga kagombeddwamu obwala. Omuvubuka ono abadde yeeyita Pressure 24/7 ng'abadde ayima nnyo ku mitimbagano naddala ogwa TikTok okutambula obutambi mu ngeri y'akajiiko nattabula wakati n'okwawulayawulamu n'okubuzaabuza. Abadde akozesa ebigambo ebitawooma yadde byagenda mu maaso okubanga ategeezanga ye waali mu lulyo olulangira ebigambo by'omuvubuka ono bya busagwa. Kubanga newankubadde kale katuteebereze waaba alina ensonga gy'ayagala okubanga atuusa obanga aggusa, omuntu yenna osobola okwogera ensonga nga tokozesezza lulimi luvoola, luvuma, lutyoboola ekitiibwa ky'omuntu nga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Kubanga oteekeddwa okukimanya nti mu byafaayo ekitiibwa ky'obwakabaka kyava dda ne ku mirembe gya Bayibuli. N'olwekyo omuntu yenna avaayo n'alabika ng'ayagala okugezaako okulwanyisa n'okuweebuula obwakabaka bwonna obuba buliwo Katonda bw'aba ataddewo, oba okola kye tuyita okuyiwa ensaano ku mazzi. Kubanga buno obwakabaka bwa Buganda okusinziira ku byafaayo bonna abazze bagezaako kubanga babulwanyisa balemereddwa, era kwe kuva eŋŋombo egamba nti Kabaka lwazi amwekoonako yagwa. Ensonga tezinnaba kuba nnambulukufu bulungi, but of course ttiimu y'abakugu baffe yagumbye dda ku ground okwongera okukolera okufeffetta okw'omuzinzi era okw'omuggundu. Of course abantu mwenna muteekwa okukimanya nti nga tonneewaana nga tonneefuulawo akabi ku mitimbagano gino egya yintanenti osobola ddala okwesuula mu katyabaga ak'amaanyi ng'oyagala kabandabe kabampaane, kubanga abakusuutasuuta n'abakuwaana bayinza obutabaayo singa ebintu bikwonoonekera. N'olwekyo wano Kampala Media TV tukubiriza abavubuka okubeeramu ensa, okwegendereza n'okubeera abantu abamanyi nti obulamu bwe kyamakulu obuteeteeka mu mbeera efaanako bweti emalako abalala eddembe naawe kennyini egenda okukussa mu nkomyo. Nze Ssemaganda Moses Hope ku lwa Kampala Media TV yonna gy'osinzidde.